omuti gwasimbibwa. Nga yakatuuka Lwomwa omutaka yinginiya Daniel Bosa kati omugenzi asookedde awali omuti gwa Lwomwa ogwasimbibwa ng'ow'omuluka w'ensanja. Elisa Bosa atuuzibwa gye buvuddeko n'ateeka omukono mu kitabo. Bw'abadde avaawo ng'ali wamu n'abamasiga n'abakulu mu kika agenze ku nnyanja ku mwalo e Katosi nga wano ab'endiga bwe bayita okugenda ku nsibuko y'essiga Ssekkoba e Busanga Kkoome. Enjavudde najja wabadde omukolo maka g'omuzzukulu wa Ssekkoba Sserunkuuma abazzukulu yamwaniriza mu kitiibwa. Omukolo gutandise n'okusaba okulembeddwamu omubuulizi w'ekkanisa y'ensanja Andrew Bugembe ng'ono bw'abadde abuulira akubiriza abantu okudda ku nnono. Guno gwe mulembe gw'osanga ng'omukyala asaaniika emmere mu kaveera. Kati bagenda kunyigira mbagambyeko jjajjama mbagambyeko ng'asaanikira emmere mu ki? N'omwana n'akulanga naye kyakola ki? Kyamanyi. Wabaddewo omusomo okukwata ku nsibuko y'ekika ky'endiga oguweereddwa omuwandiisi w'ekika ow'ekitiibwa Robert Nviiri. Baali azaalibwa ne baganda be abamu be tumanyiiko Ssekasamba, waliwo Ttonda. Katikkiro w'essiga Ssekkoba Alex Musi yeebazza enteekateeka. Okukyalira bajjajja ab'emituba n'ab'ennyiriri batumanye naffe tubamanye olumu tukikole banna. Oluvannyuma w'essiga Stephen Ssekkoba naye ayogeddeko eri abazzukulu. Era ssebo n'aba n'essanyu lingi nnyo n'omulundi omulala bw'obanga tolinawo ogenda nze ndi mwetegefu okuwaniriza. Katikkiro w'ekika eri yabuuza abo lwasi ayanjudde pulogulaamu ze balina omwaka guno n'ayita Lwomwa okwogerako eri abazzukulu. Twalowooza okujja nga tutandikira ku Jajja Ssekkoba okumulambula olw'okuba twamanya nti muyinza okuba nga muli beeteefuteefu okulaba jjajjammwe. Era n'agamba agenda kutambaala buli ssiga naye ng'ebigendererwa byamu tulekerawo okweyita abataka nga n'ettaka lyaffe tetulikola ki? Omutaka alina okulaga obutaka bwe. Jajja Lwomwa kati omugenzi akubiriza abazzukulu okusomesa abaana n'okujjumbira okujja mu kika kubanga eby'ekika tebiri mu sitaani. Mpozi twagala okusoma banaye abaana musomesa abaana era mbajjukiza musomesa abaana temukkiriza b'ennaku zino tibikyakoma kumpiipi mugezeeko nnyo okulaba nimukola ki mumutwala kubanga yengeri yokka ey'okukulaakulanamu ng'abaana Abaganda ffe. Mu bigambo ebisembyeyo akubiriza abazzukulu okwagalana n'okusonyiwagana. Naye yoyo yatubulya kwagalana nakusonyiwagana musonyiwaganenga kyatwagaza. Abakulu b'ebika tetwawulamu madiini naki naye kyetwagaza kyetubulira kwagalana nakusonyiwa. Abazzukulu bamuwadde ebirabo era n'asala nabo keeki. Ekijjulo ekisembyeyo nabo nga tamanyi nti abasiibula. Asimbye omuti abazzukulu ne bamusiibula mu ssanyu. Yenna Kiguli yakusakidde GWE ku Bukedde TV. Jajja